Greetings. I hope everybody is doing okay. Now this is kuko tugenda kulawonyo for starters tugenda kudduka misinde nkolere ekintu kimu. Kweno ntagingirako abantu wano wammanga. Nzikiriza nvumula obusiru n'obutamanya ne arrogance ebadde mu public. For starters, soko itowa na kasajja kasemujju nganda. Muhammad Nsereko owakabuto owe Masaka Matthias Mpuuga mpitirawo n'omusajja alina ebisige byosobola okukwata pafu mukasambidde. Batambuza statement eraga nti waliwo abantu abagundiivu abayivu ekimala abateekeddwa okubeera mu parliament ya Uganda. Kantandike na Ssemujju Nganda mu statement ze yasembezaayo just as of recent ng'ali ku TV station ne radio station yagambye nti senga yali omu ku abo abagaba kaadi teyandiwadde mubaka omugenzi olunaku olwaleero Muhammad Ssegirinya kaadi kugenda mu parliament ya Uganda mbu bakapere era bo ne yeekyuzinga ye ne banne nti bwe bamu ku balegislators abakyasinze n'olwekyo tebateekeddwa kuva mu bifo. Mpulirizamu ngugambye katuvumire obusiru obutamanya tuvumule n'amalala. Abawandika ekitabo kino eno ssemateeka ya ggwanga abagiwandiika ba Museveni bemusobola okutwala nti bagezi wadde ffe nga wetukuze tulabye nti baali bagezi nnyo. Mu ssemateeka eno for your own information Ssemujju Nganda n'abasigadde abakufaananya endowooza nagifuna 2:12 nga nakatuula S4 osobola okugattamu senior 6 nagituula ddi. Eno ssemateeka mu article ey'ekinaana eristinga nemenya ani agwanidde okufuuka member of parliament. Article ey'ekinaana erimu qualifications and disqualifications of a member of parliament. Article ey'ekinaana mwezo esinga okuba enkulu ye clause esooka clause 1 egamba a person is qualified to be a member of parliament if that person netugenda ku section a citizen of Uganda netugenda ku section eyo B is a registered voter and section C eya article ey'ekinaana clause esooka ey'ekinaana egamba a person who has completed a minimum formal education of advanced level standard or its equivalent which shall be established in the manner and at a time prescribed by the parliament by law. Eno article girabe y'ekinaana. Article y'ekinaana yeraga omuntu oba ebigwanyiza omuntu okufuuka omubaka wa parliament. Bw'ogenda ku clause ya ey'okubiri yeraga ebidisqualifying omuntu okufuuka omubaka wa parliament. Kati ekibuuzo kiri nti Ssemujju Nganda wabadde ogamba nti senga gwe wali agaba kaadi wali togenda kuba Muhammad Ssegirinya kaadi ng'osinziira ku ki nga yegwe wafuuse ssemateeka. Ssemateeka ki gy'operatingira mu parliament ya Uganda kuba ssemateeka gy'operatingira mu yeeno wano mu article y'ekinaana. Eno ssemateeka yeeraga ebigwanyiza omuntu okufuuka omubaka wa parliament. Kyealistinga ekisinga okubaayo ekyamaanyi ye muntu alina senior 6 oba yakoba mu senior 4 ng'alinayo n'empapula endala ezimutuusa ku level eya senior 6. Kati awo mba sikuvumudde butamanya na busiru kubanga obusiru bwa Ssemujju bumugamba nti waliwo qualification esukka senior 6 oba equivalence ya senior 6 ey'omuntu okufuuka omubaka wa parliament. Mind you gwalaba akatambi kano ye ekibuuzo kiri nti bano abasajja twabatwala tutya okuba nti baali bagezi all along. Njagala bwekuba mu kifuba ogambe nti twali basiru barakallahu fikum okutwala abana abasajja nti baali bagezi tebabangako bagezi mu bulamu bwabwe bwonna. Mpulirizamu katono kati gwalaba akatambi kano nzikiriza nkutwale ku objective eya 29 mu ssemateeka w'eggwanga. Objective eya 29 olupapula oluddirira ng'ogenda okutandika okusoma articles in the objectives. Eno objective eya 29 eraga duties of a citizen munansi wa Uganda wa mugaso nnyo okusinga bw'otwala omubaka wa parliament. Mu bufunze omubaka wa parliament ssemateeka eno emutikka emirimu 4. Nkugambye eno ssemateeka ogiraba omubaka wa parliament emutikka emirimu 4. Emutikka omulimu gwa legislation, emutikka oversight, emutikka budget approval n'emutikka ne representation. Emirimu 4 egisinga okuba emitongole emikulu. Wabula ate bwe kituuka ku munnansi nga naye tomugjeemu etandikira mu objectives nga tetunnagenda mu article. Objective eya 29 etandikira ku A mpaka ku G. Zino zonna duties of a citizen mu objective. Okumanya nga munnansi wa Uganda mukulu nnyo n'okusinga omubaka wa parliament. Edduka mu article ye 17. Mu article ye 17
gye bayita duties of a citizen. Zino duties of a citizen eyina clause 3. Clause esooka etambula mpaka ku section K. Wano wonna ennyonnyola duties zo nga munnansi. Negenda ku clause ey'okubiri, negenda ne ku clause ey'okusatu. Eno ssemateeka gye nkutte, eno wano etikka munnansi wa Uganda emirimu egisinga gye tikka omubaka wa parliament. Oyina duties ne role ez'okuplayinga nga munnansi than emirimu gye batikka omubaka wa parliament. Ayina legislation, budget approval, representation ne oversight. Ffe tutikka emirimu nkumuliitu nga bannansi. Ekibuuzo kiri nti kati gwe Ssemujju agamba nti mwe crema eyina okubeera mu parliament nga tevaayo. Article y'ekinaana yeraga qualification ezigwanyiza omuntu ogenda mu parliament ya Uganda. Ekibuuzo kiri nti kantandikira ku mmwe mwenna ka gurupu nga bwe nkataddaawo. Ani gwe mwa inspiring okufuuka kiyafuuka nti omuntu yayingira ebyobufuzi simply because yalabira ku mmwe? Who did you inspire? Bani abagoberera? Who are your supporters? Who are those people emugamba nti ffe we mentored so and so oba ife inspiration eya so and so okujoininga struggle? How comes omuntu yakayingira mu struggle emyaka 5 yafuuse inspiration y'abavubuka bonna nga mwe mwali existinga all along? Yemmwe abantu abadde n'amalala ola yemmwe kizibu kya opposition. No wonder omuntu yenna agenda kubeera musiru nnyo ow'ekira okomyawo akasajja ka Ssemujju ogenda kubeera the idiot of the century. Omuntu yenna agenda okulonda Ssemujju Mpulirizaamu Uganda weeri olunaku olwaleero kino kankikubuulire gwe okitegeere naddala kano kagurupu akali wano. Tetuli mu kaseera k'abantu balina ideas ku butya nsi bw'erina kuzimbibwa kuba tetuyina nsi. Kankiddemu amagezi gajje. Uganda teri mu kaseera nti abantu abalina obudde buno okubeera active mu revolution nti twetaaga abantu balina ideas zizimba Uganda. Tetuli short of people who are idealistic. Tetuli mu crisis y'abantu balina ideas nti tuli short of people who have ideas. Obuzibu bwe tuyina nti tetuyina nsi bantu balina ideas bwe bagenda kuzapplyinga nti tulina sooka kununula nsi mwe gye mwagala okuleetamu ideas zammwe. In times like this, mu budde obwa operation, mu budde obwa crisis, twetaaga delivery, victory. Twetaaga freedom more than we need people who are idealistic. Mwe tulina we tubeetaagira ng'ensi eteredde abantu abeetenda ideas n'okumanya mwe tubeetaaga eri ng'ensi eteredde. In a time like this one, twetaaga abantu bagenda kulwana kutuwa victory. We don't need people like you. Kubanga tewali nsi gye muli mu kuzimba. Mbuuze ekibuuzo. Mwabeetenda okubeera ba legislators ab'amaanyi. The good legislators. Kasookedde mutandika ku legislatinga. What have we gained? Mbulira etteeka Museveni yaleeta ngali mu favoringa nga mwe ba best legislators mwaliyo ne muli mulemesa. Mpulirizaamu tosiruwala. Netteeka ly'ogamba lye walwanira mbu Museveni n'alisuula yali ayagala olisuule. Tewali kintu Museveni kyasobola leeta mu parliament ya Uganda eyo mwe ne mukiremesa abayita ba best legislators. Ffe twetaaga abalwanyi ku floor ya parliament abagenda simply kulabisa kujjayo bintu biri mu parliament bikolebwayo ne mubireete mu public ne binyiiza abantu beerwaneko. Tetwetaaga abantu bagenda kwestaginga nga abalwanirira abantu kubanga tukimanyi eyo temulina kye musobola kulwanirirayo abantu balina okwerwanira. All along mwabadde mwepositioninga nga ba MP abalwanirira abantu nonsense. Mpuliriza mwana bakatambika. Ssemujju njagala kana katambika kutuuka ko tobadde mugezi. Actually Ssemujju gwe tobaddeko mugezi. You've been simply giving us bulletins. Obadde okozesa profession yo ewa journalism okugenda n'osoma n'otubulira by'osomye. Tobaddeko logical. Sikulajeko in a logical discussion nti Ssemujju abadde mugezi. Kyobadde okola era kyosinza abalala nti obadde munnamawulire agenda n'osaka n'ofuna ebintu n'ojja n'otunuza mu kamera n'obyogera. You've not been smart all along. Obadde simple otuwa bulletini. Museveni yakoze bw'ati ebintu obadde olina omukisa gumu nti olina information ebadde availed at you naye tobadde smart. You simply had information before us. I dare you. Njagala okwata ekitabo kino ojja ku live ogambe nti osobola okuntalenyiga mu kitabo kino. Let's quote it article per article. Nanti mwetedde okuba ba legislators abamanyi.